Doni Chris twamuleka ali sente ze. It's not worth it. Tajja sasula. Kubanga omuntu abanga ate ye kamoga. Nga ate ye Nicholas Christian. Tubate tukyamubanja. Ababanja Doni Chris musoke mufune erinnya ly'ettuufu. Kubanga ate ye kamoga, ate ye Nicholas, ate ye Christian, ate bamuzaala Ntungamu, ate nkyaba muzaala Kisumu, maama we munake nze bitu ya Doni Chris nabivaamu. Era Doni Chris nze sikyakubanja. N'erinnya ly'ettuufu tetulimanyi. Yegwe kamoga, yegwe Christian asiimwe banange oba yegwokero. Doni Chris yagaba muzaala mbalala. Ekyadaga bamuzaala Ntungamu. Kati ate twasembye otegera nga maama we mbo yamuzaala Kisumu. Aketsoke tufune erinnya lya Doni Chris ettuufu tudde tumubanje. Nzaawo kawe nabiviiramu. Sibanja muntu gwe sitamanyi erinnya lye. Like guys, tusoke tufune erinnya lya Doni Chris ettuufu oba ye kamoga. Ne baba. Doni Chris oyina amaanyi. Mwami kamoga. Mbuye kamoga. Kamo abantu ona abasasula ddi. Sina ganvuma. Kati ate nakoma bayombye nesi before. Nti omwe ayagala siyaga munne. Well, Doni Chris mbu yali agala siyaga SB4. Naye ku mabina g'SB4 agalimu enjatika nange. Naawe ate Doni Chris watumala amaanyi. Kati SB nnya namugamba ajja mumyumyula. Kono nja kusiyaga, kono nja kumimyula. Enkomero nga bakoze live bombi. Kati Doni Chris ne SB4 mwesiyaga ddi. Mwemimyule. Ewe muli goziikirako abala naffe tujja kuziika. Buli ayagala omuziikirako wakaziika bameka. Abaffe bafa abatuziikirako twabamanya. Guys, buli omu abeere mu layini ye. Tontijjirako. Byolimu twabirimu dda. Kati n'olwekyo totutijjirako mukwano. Mbujjo ne yanga tewagenze kuziika. Nze bameka abanziikirako mulingo omunyo. Munsi togaba kyotayina. Aziikirako nga tumuziikirako. Ekitabo nkiina wano. Owange bwe yafa abaziika ekitabo nkiina. Kati tontijjirako mukwano. Kuziikani? Ono TikTok yafuddiddwa abazadde be. Nze abange bwe banaafa najjayo. Baba temukyayagala kuziika, bawo temukyayagala ziika. Ngobuuziza nze singa nfiirwa najjayo. Nange abange bwe yafa abange baafa teyajja. Kati atuleke buli mufu aziike bafu banne buli afiirwa yeziikire. Ne by the way about president to TikTok. It's not good. Mulumba TikTok abeera bawo nti bo baakabi batuuka gye balaga. Kati nze Frank nsigala n'abaana abatamanyi nti bo si baakabi ate nga be baakabi okusinga. Kuba kati Elama ajja kwogera ekigambo Uganda yonna ekifollowing. Ate akimanyi nti president we ye Frank abawo. Naye bano abeera bawo nga tebalina kye balina ate nga baavu bazo sina budde bwabo. Kyetaago yagala omuntu nga nakwaga nange wenaafa tebajjanga. Waba bwe naafiirwa tebajjanga. Okiraba nkwadde just example. Abamanyi nti baakabi naffe tuli baakabi mu ngeri yaffe. Okimanyi abawo nina abaana be na connecting abawera 10 abalina emirimu nga ba TikToker. Naye kati bano beera bawo nnyo. Kati ffe batuleke naffe tubeere ne zirepo zaffe. Okiraba Junior Tamale bwe yafa oyo yajjayo gombuuza yajjayo n'akuziikirako. Saamulaba. Kati bwe bate bamulaba tombuuza aba. Ntube ekijja kujja. Nasobola bambi kitalo nnyo bambi. Kitalo nnyo bambi ekyokufiirwako maama we bambi tumusaasira nnyo muganda wa Foyo. Naye nga munange. Kibi bambi ekyo. Yafudde kyawedde naye ate ekyobutaziika si musango. Okiraba abaziise beebale. Abataagenzeeyo nabo batugambe. Abaziise beebale okuziika ate naffe abataagenze batugambe mwebale obutajja.
Aliana yabadde teeka. Aliana Sebonye. Nozo biwulira Aliana yabadde mu nteekateeka. Anti kale. Kati bankuba kye yabafa. Kyembuuza gwe lwaki tewagenze kuba ex wa yabaddeyo. Ex wangani Aliana. Abankuba kye bankakatako nnyo bamanya. Bankuba kye yabo banumanya okubanga baba bagenda kolera eggwanga Uganda eggwanga libajjako omusolo. Bafa ddiga sabategeera. Nga sabategeera soko banzijukize. Bano bankuba kyeyo be basse omwami n'omukyala tebabawulidde. Bano ab'Entebe. Ab'Entebe abo n'abawulidde. Babaziika ddi abo tugendeyo. Oba bambi babaziise twandigenze ne tuziika. Kati noonya olunaku alo bagenda obaziika tugendeyo nze naawe tugende FMB. Kubanga abantu babatidde bwereere bambi ab'ettima. Abadde bakoze emyaka gyabwe. Ababbi be babasse. Ndowooza babadde balinayo ababawalana. Doni Kulisi sente yazibawadde. Twogere ku Doni Kulisi. Bana akasajja ako kabya abaana. Ate olunaku lwe kakulabisa kantama kabwako. Kandabisa kati. Tojjukira biseera biri musima oba kalabisa guba kalabisani. Oba yati chicken. Kaina yandi banga yegwe ngenda kujukira story eyo. Ekisoke twogere ku mubyo yabye sente z'abana Uganda. Omuya yoyo gwe yakwako nga meka bukyoberawo bucho musisinkana. Doni Kulisi yampako sente mu ddwaliro bambi. Ati yakuwa chagwa but yali takuwa nti omu defending nga amaze okubba abaana. Kati Doni Kulisi mubbi. Akodi nyo. Soko ulize. Zenali simanyi nti mubbi. Naye lumu yatuyita konze ne Jobless oyo. Bwe atuyita nga twakava bintu bya gabu zaawo nga gabu yakatwa sente n'agamba kituufu gabu zawadde sente nti ye n'agamba muluwa njagala kuba wa sente ne tumugamba tuli Mengo yajja ne natusanga ne Jobless ne tugenda yatugamba ne tutuura mu motoka yali ayina emotoka ya white oba Land Cruiser oba baziyita batya zino empanvu ne tutuulamu ati bwe tumala otutuulamu nze nali simuli abangako face to face ne tuba tufuluma nze yamugoberera mugongo kati mwe mbamugoberera nga ne Jobless andike mabega nga ina ne bibawusa bibiri bitugoberera nabyo ngenda atunulira omusajja agenda otuwa sente atuiso otuwa sente nga empale wano zitambula ngezagala okugwa ng'obutakwa alinga mwana yakazalwa nga n'obutako obutini nnyo ngamba naye ono omusajja kyona agenda otuwa sente nga alabika bubi ne mwetegeeza ku fesi nga yina alabika bubi obupale bugwa ne ngamba zino sente tugenda kulya sente z'ekibi zino kati tuba twakatuuka twesigamye ku motoka endala ngenda kulaba bawusaawe akwata kamera alikodinga ne ngamba gwe ssebo ne muyombesa ngamba Doni Kulisi ddamu bintu eby'amazzi lwaki mutukwata video na movuma ne Franka oyina wana soka we muting sebo ne namalo muyombesa nize nemvawo nendekawo Jobless nakwata emitwalo 7 najiwa Jobless bwe yajja nangamba omusajja ampadde emitwalo 7 ne mugamba bwaba akwadde emitwalo 7 zirienze siriya sente za kibi kuba omuntu agendo abadde atuiso tuwa sente mfana na jafaana musigitegedde naba tebyasuzeeyo nga byabaana so buli muntu yene yali ku sente ya Doni Kulisi Yiga Sharifu wali ku sente ya Doni Kulisi nze Doni Kulisi namulyanga ku sente ze lulinga talina sente weyamperanga emirimu ne mubbe emitwalo 15 naye bamubbye bantu bangi babbye Doni Kulisi naye era ali mu kwesasuza nange namubba gwe bantu bangi babbye Doni Kulisi nga mupozinze bantu bangi bamubbye me bantu bangi bali adidukira mu kusoka yali anoonya erinnya nga tusasula tumuvume Doni Kulisi yali yapasate muvume amanyike Doni Kulisi kyatakoze okumanyika tekiriyo olaba n'ekimaasulo yakizanya video tezinnajja buzi Doni Kulisi yazanyako ekimaasulo nga yewulira ku pipe bwati wakuba byonna ze mbimanyi era ne mukumpa ziri sente yangamba nvuma napereza mu video nga zanye ekimaasulo Doni Kulisi yali muzanyi waki Yiga Sharifu Doni Kulisi yali muzanyi wa kimaasulo Doni Kulisi yali muzanyi wa kimaasulo omutuufu owaddala ngakola atya nga yewubira ku pipe bwati nga yeyambudde ngali bwerere ngali bwerere butenga bwe yazaalibwa mu bbalaki eri awo nateete sijja jogera olaba ng'oyambukiriza ogende Busegaawo bwe wati awo yebbala sijja jogera bananyini bayo bakambu kati ogambye Doni Kulisi naye bamubba ki
Anti jukira yawanga buli TikTok agora bawane munene yali akusendeza Don Chris nga Don Chris ayagala aweresta afune erinnya. Mukusooka ngata agenda bweru katize ne musanga wane munyonyo nga agenda bweru ebisera nenga talina sente nga avuga na progress nzirugavu. Na pasente nanga bayiga mvuma amu na papu video kweso otandikira ko muvuma. Na yezo bwaba nanya nali sabulaba. Nze yapa buli obwe kimansulo nga zenye kimansulo. Kati buno bwaba nonya wakabulaba nti yagenda ko kubana. Buno bwaba nonya nakabulaba. Neze chema Don Chris emyaka jabala sijayina. Don Chris mujja mukadde wadda. Goma nyokunonya okusoka. Jukira kubanonya waita emyaka 10 nga tonadda. Jukira bakwa myaka 10 osoko genda olabe buli obo namusobola nakulema odira myaka 10 emirala nodda ejo 10 giseho nadda kati yanoyeze myaka 3 kati ayinemeka kati gwe Don Chris mbala myaka ngemeka Don Chris ayibide ali myaka nga 7 mukulu lwa musana ewabo omusana gwali mungi yakonzi boyo kati amanya ga matufu yani ye Kamoga ye Nicholas Christian gwe yaga amanya ge yani nze yali ati bile bisale yali yita Kamoga Eddie Don Chris kuvadanga mufere namanya ga fere yagambe tayina kintu kiri manyage no mwana atali manyage no mwana si uwe ba mufera ogera tandikirawo bani odo musajja nesimu bimukakarukai wanji Junior gamba otya yes sir Jendi ogamba Junior nze njagala kwogera ku Don Chris engeri yaferamu abaana ku mobile money. Aha. Don Chris bino byagamba nti agaba sente ku live ateekako ennamba n'agamba nti omu inboxing ku WhatsApp kati bw'ogenda ku WhatsApp n'akubuuza oyagala sente mmeka katugeze nti omugambye nti njagala emitwalo 5 akugamba teekako emitwalo 5 mu 15 ngenda kuwa emitwalo 5 kati n'agamba bw'omala ziteekako omusindikire screenshot mbalina kodi gy'ayagala kulaba kati gwe bw'omusindikira emitwalo 5 n'omusindikira kodi sente zonna z'oba ng'oteeka ku ssimu yo zonna abafuna access yo zifuna zonna bwatyo bwakola nyina ne audios ku WhatsApp mulina ku WhatsApp yayagala kunziba era yagala kubba yes era yagala kunziba bwe yalaba ennamba yange nga yabweru ng'amanyi nti bwe naabanga nsindise sente ezo nafuna kodi zinga ba mobile money abafire bwe babba sente z'oba oteekako zonna abafuna access yo zitwala zonna anna enga bizibu nnyo ate nsonga za Don Chris zonna zivaamu kubanga bwakyanga ate ye Kamoga ate oluddako yasimwe Christian yes so tusooke tumanye erinnya ettuufu erya Don Chris awo tumubanje bulungi tosobola kubanja muntu gw'otamanyi guys mwenna ababanja Don Chris twandifunye erinnya ly'ettuufu waba ye Eddie Kamoga ate Nicholas Christian bamuzaalira Mbalala Ntungamu ne Kenya Ekisumu waliwo ne weyeyitako Eddie Mutwe so kati ababanja Don Chris mufune erinnya ettuufu nawa gye bamuzaalira kibayambeko mu kooti ani gwe mugenda okuwawaabira naye nga Don Chris yagambye nti agenda kusasula abantu bakyabbira ddala abantu ekyo sijja koma kukikugamba kampani z'abafere nnyingi wano so gwagala ogenda ebweru bambi please get it from me mwegendereze so that you can keep your money ekyokubiri era bankuba kyeyo mwegendereza abantu bemuwa ebyama byammwe waliwo bankuba kyeyo beba ssente baawo omwami n'omukyala babalumbye ne babatta so guys be vigilant naddala mwabali ebweru abaweereza abantu ssente omuntu ojja muweereza ssente azirye otuuka okudda akutemule bakutte mwegendereze mwabali ebweru
ani ali mu projects zo, ani gowa amanye ebyama byo. Uganda obwavu bweyongedde, abantu baavu nkibagamba, abali ebweru ng'oli Bulaaya ng'olina projects mu Uganda, just be very careful. Abantu bemukozesa babbi, okitegera eyasaaba abantu wa munda, teri muntu atta muntu gwatamanyi. Luli olukwe lwabadde lupange, omuntu abuuka n'agwa mu kikomera kyo n'akutemula, mu butuufu abaakumanyi. Naye ng'ekizibu kivudde ku bantu b'ebweru awo abeesiga buli muntu. Guys, mufune abantu bemwesiga bakuraningire properties zo, ate nabo beere in touch nabo. But it's very painful nti abantu abo bambi baabase omwami n'omukyala balumbiddwa mu maka gaabwe. Naye ng'ekizibu kiva ku ffe nga ffe abantu. Ebintu bino tuba tubyogerako abantu temusaayo bwongo. Omanyi Uganda kati ekifudde, oba oyogera ebintu eby'amakulu tewali awulira, bimala kutuukako. When we are giving out this information to people, nobody cares. Don't land in the same mistakes abalala ze bakoze. So it's very bad. Naye ng'eggwanga lyaffe kati bwe lityo bwe liri. Abantu baavu, abantu beefuula, naye nga kuuma byama. Don't expect much from people. Munsibaako bye weesigaliza nga ggwe. Nsiba nti bagamba every day preach this message. Guys, oba tosobola kwekuumirako byama bimu, ensi ekulemye. Baako back accounts ze weesigaliza. Baako ebyobugagga byotabuulirako mikwano gyo, bibuulireko bazadde bo. Si buli mukwano gwo nti alina okumanya kiki kyoliko ne kyozzaako. Abantu bonna abatuwalana baaliko mikwano gyaffe. Abantu abatwefuulidde today, they are once our friends. Ng'era tubasembeza tulya mu kimu. Weesigaliza ebyama byo. Teri muntu agenda kuva Bulaaya akuwalane. Teri muntu agenda kukutuusaako bulabe nga takumanyi. Abantu betuseka nabo, betulya nabo, betubeera nabo, betwesiga, betwemaliramu, kyannaku nti be bantu ate abalwana okulaba nti tuva ku level endala tudde ku ndala tugwe. The people you laugh with, they are the people who plot against you. Abatta Yesu tebaali balala, be yalyanga nabo bennyini. Abatta Yesu ne bamuwaayo tebaali balala, be yalyanga nabo. Abantu bayige, abantu balabe. Oli Bulaaya okuba kyeyo, buli omu ogenda omugamba, buli omu ebintu by'ogenda obimugamba, buli omu akumanyi. Keep some things to yourself. Ebimu byesigalize, obulamu bukwanguyire. Woba tosobola kuuma byama mu Uganda, they are going to kill you. They are going to fight you. Wano waliwo bannakigwanyizi balinda abantu bye bakola ne babibba. People still. Oli eyo obonaabona kuba waliwo alinza okubba. So no Rachel, that's a very big concern by the way. To people abalina amatu muwulire, abakyagala ebye excitement mugende maaso. Manye kibalemesezza obulamu excitement. Kinyumo. Musi if you are still excited. One thing that has brought problems to Ugandans, you are excited with people. Olaba oli ayogera bulungi, olaba oli ababbi boogera bulungi. Ababbi bambala masuuti. Ababbi ennaku zino tebakyali ku street. Tudde ababbi bambalira ddala masuuti, baasoma. Mubbi naye afuuwa oluzungu. Oli mu my lawyer, you know my lawyer. Lawyer yagenda okubba mwennyini oyo. Gwobaye ababbi bakyali ku street. Ababbi kati bali smart. Sajja akubbe suuti, musajja w'amaanyi naye nga mubbi. That's a fact. Munne kati ababbi banyirira.
Voku bije dababi tibalinga bachafu. Tudababi banyirira. Tudababi ne degree bazina. Yuko musajja ali smart, are looking responsible. Ngamo binambe is a criminal. So they are smart hooligans. So excitement. Yesinzo tuleetera obuzibu. Obulamu tosobola butambuliza mu excitement. Oyino baako mu reality. Mu reality. Nene mulira akakubye ne mudduka. N'olira akakubye no nodduka. Tosobola tambuza bulamu bwotyo. Enso ino okubaako wooteeka ekigere n'olemerawo. Enso ino okugiwangula. Oyina okubaako ky'olemerako. Guys, if you have nothing to die for, you have nothing to die for. Tosa malako nansen. Baako ky'okwatako kiremereko. Buli muntu abadde successful mu nsi muno ayina ekintu kye yeesibako n'akiremerako. Naye gwe tosobola kubanga buli kiseera you are doing something, you are starting afresh. Guys, mulemere ku bye muliko. Ensi eno okugiwangula baako ky'okola okiremereko. Londayo ekintu kye weefunyirira. Bw'oba oli mubazzi bajja. Bw'oba otunda mu katale keera, tunda mu katale. Naye obulamu buli kikaseera otandika bupya. Every time you are starting afresh, you will not be anywhere. You'll be nowhere, trust me. Bw'oba osazeewo okuzimba, zimba ennyumba eggwe. Nawe buli otandika ekitu n'okisangamu obuzibu ng'odduka. Waawe ogenda okusanga ewatali bizibu. Abavubuka kye kibalemesezza obulamu. Otambuza obulamu out of excitement. N'okira nga tolina gy'olaga. Naye ng'otaayaya butaayaya. Zino program ze tukola si za comedy. This is not comedy, it's not drama. This is a real life experience. Abantu ze bayiseemu. Ulamu we muna abuzanyiramu mu abamanyi. Omuzungu agamba you live once. Zindaba abavubuka bali omu mabala bonoona budde. Wasting time. Ne mubeera mu mabala ne munwa emyenge n'ofuuwa shisha n'akuyita mu mabina okoze ekyo omwaka guno. Kye kibuuzo. Omwaka gugenda kuggwako gukozeemu ki? Mubeera mu mabala ne mwasamirira mumale mulwale kansa ku myaka 3 mufe. Some people mukeera ku macha tufu. Mufightinge mwette. You are an enemy of yourself. Ngani yali agagawalidde mu bbala? Who has become rich in the bar? Mpayomu. N'obuseeto obwandikuyambye obeeko kye weekolera mu nsi obunwamu mwenge. Teri kirungi kiri mu bbala. Era gwe muvubuka ndaba oba obadde okyalowooza ati bibyo mbeereyo n'onwa omwenge ssaawa 8 oli mu bbala. My friend, ojja kumala kuweza myaka 4 otegere kye nkugamba. Omanye emyaka 35 ng'ogiwezeza wootegerera ati kati obudde bugenze. Waliwo emyaka gy'otuukamu ng'omuntu. Oyina abaana 3 beetaaga fiizi, oli ku muzigo naye ng'obulamu wabuzannyiramu. Some of you mulina opportunities. Okyafuna ssente olina n'omulimo. Ozimalya mu baamalaaya. Oyagala olivinga obulamu bw'abagagga toyina. Ekise Uganda fakeism. Temwagala livinga mu reality. Toyina ssente. Oli awo weeragaalaga toyina. Goza lwaki baserebo mu Uganda embeera ebakuba. Kwerimba. Kwene ekonomi gye tuyina mu ggwanga lino tonnatuuka kugaba ssente mu bbaala. Lwaki weefera? Tuuka mu bbaala n'omwenge gw'osobola. Naye oyagala olaba oli agula ebboto naawe oguze. Abavubuka mmwe mugenda bonaabona. President Museveni kyayogera. Peasants giving birth to other peasants. You'll know. So muvubuka munnanga ndaba. Obulamu bukwase n'amaanyi. Emyaka gyaffe gyakukola si gyakusireyinga. Myaka 25, 24, 26, 27 myaka gyakola. Myaka gyakwetegekera bulamu. Mwaka gumu nafuna ensasageza mirundi ngena. Kati ekyo kikungulani. Kiko mukakabira ddala lumu. Kati kasodina wanga tonna nyumya moto. Kasoka akabe deno nyumye tujja batukimaze ekyo. Ekyo jejo kikube ngolo. Kandi kembozi. Challenge linda okatono edda bwakaba ngotyo.
mbongo okungula bazadde bo yagala baffe naye kati ne bwakungula talinawo yadde Amoti mo ebinzi kulinga oluguudo lw'ebwayisa. Amatu tugende nyumya Challenge nafuna yesigenda bila yajja mu mwaka gumu ebintu bijjanga bina bisatu. Bwete. Najja nefuna twala tukola yaka akabadi bakajja kaita kabadi kubatu waliona ba wati sina yayingiza mbyabufuzi bonna bomanyi bonna abayingira mbyabufuzi ba artist kwetu asoko kwetu wenza sali tugamba tugenda kwesimbawo netugenda kwesimbawo tumaze kwa research bulungi bagala milioni 15 bali bagala milioni 15 nenga tulinawo 5 netugenda nazo ntuziwayo nambole omusajja zali mu basa tunaziwayo batugamba milioni 5 muzi wayo bagala ntwaye tulinawo 3 ntubagamba bajja kongereza akozeze bagenda tuwa campaign kwa bajeke then tubabuza sente zetuzibawa bwe tusobodde kuweza zimwagala zino zetubawadde musolo zitubiza ko bonke ezo mbabe ziwadde tuzikola ki nkibasa nkisika ko omusajja ekyali mu sente n'omusika ko mangu muga kati awo pade bwe wayitanga bamuyitanga president kati mukwera bamuyita president n'agenda losing interest mu comedy nemberanga comedy ntoba bwomu olusira edishigere bisebe yalinga nnyo ate bisebe yalinga atambula nnyo ne kamiliyoni Messi nenga ate alina ebintu bye alina club gyakwasaganya gyalina n'amasuba gya 17 kati nemberanga hustling alone ngeza convincing pade akola mu comedy nti kiri kyali kyagwa alime kiteeka nnyo kitwala nnyo personal comment aberinti bwekyoba kye bayita jamu sima kyengenda kukugamba nakwatagana nnyo jamu muyitirivu nnyo ate mu kiseera ekyo bwe yalwalira tokonyutegamali yaki yamala okugenda bakira yankisibe kati mu kulwala tuwulira ssebo bada yali awo alwadde batugezako okwalanga kibwa n'alwalira ddala bubi nnyo ate wenfunira amawulire ne mama wange akoze eki afudde teyajjanjabwa teyakola kindi bayalwala jasi kuva ku mulimu baasi yagaaga neveeri nemutomera baasi yawaba nemulola yali ebbali ku kkubo kati ekyo kyankuba wala nnyo nfiiddwa maamawo ebiseera byomwana bapade yajja abamu abaliwo ku buseera bamulaba bajja pade omulaba yajjanga mugonvu nnyo najja okukola ki okuziika kati mukufiirwa maama yali bulo y'amaanyi kati ate awo mu kaseera katono ennyumba yange nejja nekwata omuliro ennyumba yakwata omuliro nti kando yali kutinga maliyaki naawe kando yali ku tv ndoza mukujja kuba nali siriwo kando yaliwa ku tv bali bagituliza ku tv ebiseera tv yali yakibuto flat screen date zinajja muntu omu yali azinga bamusebe kati tv yakwata omuliro oyogera mwaka ki kweyogerako nga flat screen tezinabakulu kati kwebalamu awo nkasage weyagirira awo yali biri meka waziri 2007 something what around osobola okuvuga n'obeera mu audio wali wankwati bwe tofaayo tutambule mpolampola jamu njagenda mu bojjabojja mpolampola nawe mu motoka bagabe basooke basirikeko tuli ku live era mbagambye basirise alonze ekkubo badde nzibye omuzinyi wa moti kapere ogenda wakalitasi maliyaki anna agenda nyigira mu kiseera ekyo mba nkyali awo ennyumba yange ekola ki ekwata omuliro mwalimu abaana 5 waliwo abuuza koko wali omuzadde ebiseera ebyo maliyaki gamba oyo omuntu ataddeko live mu motoka koko yaliwo waliwo omuntu mu motoka yataddeko live eno enyi naye eddoboozi lye libaliza feedback asooka agikendeza oba agijeko kale webale koko yali mu kisulo ne mukulu we producer Colbits kakati ennyumba bwekwata omuliro mwalimu abaana 5 mwalimu n'omuwere katoka koko akawere kali ka baby kakazalibwa waliozala timu akana ennyumba bwekwata omuliro kwatandikira mu ddiiro ate nga ekisenge kiri kumpi n'eddiiro
ng'olugirugule atakano omuliro bw'akalemerera nga gususse ne kadduka mawe ne kaggalawo olugi ne kataasa oli omuwere ennyumba n'ebombojja abatuuze ne bajja ne bagezaako kuziikiza omuliro era baguzikiza etegeza nyumba yali ya rumu 2 abamu bajja emikono ennyumba nene nyina okugirambula obulamuzi abasinga bajja ogirambula batambula mu kanaka kali buno obwa golfu buno anti ogambe Ekiro yali kumpi n'ekisenge byali ekiraga ennyumba terimu lukuubo ennyumba terimu lukuubo ate ng'ekyogedde nti eddiiro liriranga ekisenge ekiraga ennyumba terimu lukuubo osobola otambula oba n'olinya amadaala n'ogenda mu kisenge nze ku nzimba eno eriko terimu lukuubo ennyumba ezirimu ebikuubo ekiseera ebisinga zibaako edi ani kyembadde mbuuza nti ekisenge emboozi ya nyumba si akeedi yalimu ekinaabira mu nju kakati munda omwana ataasa banne abantuuze banyamba abaana bakola ki omu bamutwala ensambya naye kati ebenanga bugambe okunyonyedde mama wafudde omulime kutta omuliro kati mu kiseera ekyo ate kyenyininyini mubanga tono nnyo pade naafa kati pale bwafa alina kyo nekimukuba wala kati mu kiseera ekyo kubanga yekuŋŋaanyakuŋŋaanya ne pade nabalimu nemmese ne edi kigere ngezaako kwekuŋŋaanyakuŋŋaanya tubeko kyetukola nina okulaba nga ate mulamwa siku baliko bwana mbagamba tube tufune manager awo tufuna obutakkaanya twawukanya dda nti mmese ne ekigere awo twawukana nsigala bwomu ntandika gye bayita New Amalula Production New Amalula Production bwegitandika mpita abaana abapya abanajingira nga nfuna Kasooto Small Boy Kapapaali negundi ebiseera bino yali waali omwana ono bayita Bagalemanga abasinga mumanyi Bagalemanga ali mukono eyo Bagalemanga ontandika New Amalula Production kati Amalula Production mukugitandika ndoza naye Katonda nga bomanyi Katonda ayengija bwakukuba ndooza bwakuba bulo oluusi ajja n'akunyiganyiga mukko kati ezo bulo ndooza Katonda ziyankuba ku speed awo nanyiganyiga nenkuba oluyimba lwayita ow'olubina kati olubina oluyimba olwo lufuuka ensonga nyongerako olusidiiku tomaala taamazzi batako nenyimba endala zemukyawulira ngaezo tomba oluzigenda okuwulira kati tuwasene tuzire mu video ya tomba era video wenabangi olimba balita tomba olimba balita tomba kale kiri nti omwami gwenyimbako bamusiba mukwano gwange bamuyita Ombadiya nerinnya Saalimalaayo nakumakomba kati Ombadiya oyo bamusiba naguno gwakati bannamuta kwegulajana olwolimba luliko ndajana ngamba afande tomba okitegedde era oluyimba njagala omba bakole ki bamute olunavaamu ekibozi kiwemula abo kyagambye oluyimba lwayonga mutwogezaako abasajja abanoonya ab'okwogerwako wegendereza amoti abasajja baliyo abo tubamma kitereeze bakimanyi bannayo abo kyagambye oluyimba lwagenda oluyimba balita tomba lutegeeza ta mukwano gwange Ombadiya ta Ombadiya ekibozi bawemula afande tomba kiwemula mu nsi omuntu ekigamba wokyogera gwomanya gwokiinterpretinga mu nsi ogera kugunyundi gitentya otulina okugira ebituli ku mutima kasisa tuli mu kanisa muzikiti tugende tusalire eyo obakola ekibozibozi tutwale mu kanisa Ombadiya mukwano gwange Munakenya nakati bannamuta bamusiba mu covid wamba afande tomba era oluyimba lutuwe mwaka pera obusajja bwali mu kabala ekiro wadde mukwano gwange bamuyita Omba olimba gye luli olwo jangu
Genda maaso. Ekikulu ate abantu ba copyright bajja kwagala dubba bubbi ate abantu. Kakati noyo tunoke. Taita olimbe lyetya. Noyo Brunoke nyine yagala kulubba. Balita pande tomba. Ntegeza tomba. Balita jinja mu kiduuda mwalula. Andi ngamba taita olimbe lyetya. Apande tomba. Afanda atomba. Zakayimba kama akasiwa kuti bakaita lya maji. Kakadi. Wana wala nyingi enga zina kufuma. Amoti. Olimba tuwe mpati. Wala akabya. Akaliwa. Kasoto kagendo kola bakaita nja kusune chikiri. Bakaita ni? Kemufuira kulaivu mwe batombetu. Kati bwati mwefuira abasajja bakulu. Ensio ndi kubala bamagala kwetu. Nato comedy so byanyo apangeno kwa abantu bafuna ngamba obe kuba yetonya kombe mu kwa. Tumeko mtoto bo munene ani afuye. Eche kibakwa No, Amoti linda kungale tunabagenda Bruno. Ngale tunagenda maso. Kumwe bababiri mwero ndeko ani afuye. Ani afuye mwe. Kino kyebakwata. Basajja bagamba eno live kwera kaba we muli ateka toleso okufuwa. Kuli nomwa Bonade kuli afuye wala bubina. Wafuwa buli ali kula live eno agulira. Twabise bana ngalizo kuchikoze. Mwero ndeko kumwaza kwa korobu nekunize nina alaje. Alabi kamali yachirabo yetunuzeri. Kuli afuye wabula bubina. Oya Amoti aweza tomba ya afuye. Atulimba limbeno bwafuwa mutomba kumbe nika kwa tomba kali mugamba malekawe bapande tomba nenga tali kibadde oko Azai Bruno tali kibadde oko live naye bane Bruno wanyita emboze yebizibu nga tujimaze tusabe tuwaneko ne kuba tuyambye abantu ya diso lyayogeleyo nga babiri baba bamala banange tuyise wala Amoti bya tubulya yakuyamba wadoli wadda yali amirise fa bagamba gwe atandika tunaba kugendaawo waliwo okubuuza baŋŋambye banga bakomedian baligana basinga okuba smart and sharp. Njagala kulaba who is the smartest among these superstars. What? Baŋŋambye bakomedian ba Uganda bali smart and sharp. So I want who is the smartest among the superstars here. Mumandikira mbakuru. Nena tandikira mbakuru. Alwachi tandikira kumwe batumbetu. Atandikira myaka sero. Atandikira myaka balifa batandise. Okay kale omukadde magezi katandike ku Mariachi. Mariachi. What is always coming but never arrives. Chizogero Luganda erosho ya Luganda nabya ko saluvado kuno. Wedo tumanyira nawe Bruno. Zino brain teasers. Damu chotegeze. Brain teasers bichwa kyogere kuno. Olusoko kwa live. Wachibu ndo wakati wa sala. Muganda kitegere. Bozo kagezi. But chiche kijana yete kituuka. Obuziza n'ogamba mbo ogambe ekijja nga tekituuka yesebo kyekyo kyotugambe tuweereze namba z'essimu batukoleko naye totutuusaayo Kiko ne Madira Kiko what is always coming but never arrives. Always comes but never arrives. What is always coming but never arrives? Jesus. Kiko yes Jesus. Hey, tumulize myaka 12 ajja batugamba wuya kakaka moyo wa mukama wuya Yesu wuya nige tumulaba tatuuka. Hey, Jesus. What is always coming but never arrives? Obuzani imwe Mary Heart. Hey. What is always coming? Tomorrow. Atemwe muri be makerere. Ano be makerere ate bagaye makerere eri bakavule. Mbo be makerere komanina. Alex. Muri ndio tumurizo. Bali kwindi base mwachimayo chikudigulira iki. University yao. Brother, I beg your pardon.
What is always coming but never arrives? Tomorrow. But tomorrow never comes. So basawa ne banyabo akabuza. Afrika abo. Akabuzo answer eri tomorrow. Ne mujikopi. Nze gundi yange telaga comment section. Ate namwe bantu mwe aba comment section mwefuge. Mwe mbabuziza abantu bange kibuzo temukiwandika. Mwefuge abagezi mugenze muwandise mwefuge mwetereze. Wanabuze chara. Nze mbadde nzira mutwe. Sirika nawe olinga enjuki mu luzungu. Bagita cha matumbeetu. Cholinga. Nze ndimwe enjuki nga 3. Mulira kine kiddako mulirize. What is full of holes but holds water? What is full of holes but holds water? Omukazi full of Nenda Bruno kaliche wayagadde. Abantu wayagadde tulabisa. Osegeera. Mutuva wano ku live nga aba comedian basi. Wayagadde tuswaza. Ate ko these are simple things. Bruno tukumanya oli muyimbi. That's why. Bayo, mutunulire amati mupenga ate. Kye kijudde ebituli nenga kikwata amazi. What is full of holes but holds? Gochimanyi. Amanda Bachita scrotum. Nibaza scrotum what's ekisawo Mariachi mu Luganda. Mariachi. Wanji ekichi mu Luganda. Mu Luganda chechi. Bruno. Wanji. Linda kama atonyo scrotum mu chechi. Nedda live bajajjako bannange. Amonto wachimugamba mu Luganda ogenda wulira. Andi obanyonyola nti tugezaako okujja ba TikTokers bategeere simply. Okay, I'm not familiar. What is the scrotum? The scrotum is like ekideya. Olina baki? Ekideya. Okirina okubyawo kisibage. Ochinawo. Mbaka alete kideyo kisibage. No, tukubire mwakafana kitya. Mbawulire mbawe kifaananyi ekituufu. Tuwe kifaananyi tukubire mwakafana. Why do you think a scrotum has holes and holds water? Hey guys, mwabawaza musimaya tubeera tuwemula. These are questions. It's all about knowledge. Wabantu manyi luzungu ojja kulowooza mbu tuli mu kuwemula. Ndeleta manira. Nenda. Tata Koko. Ekideya. Ebideya kwoli mukulu. Atali kwa bine byerubaga bebayimba ebidenga webikona dino bwedino. Temubadde budde naye nga mbadde ngamba kino ekifaananyi ekituufu. Bireke. Eyo ndo wali. Mariachi owulidde ekibuuzo. Oddamu tuwulire. What is full of holes but still holds water? Ekijjudde ebituli naye nga tekirimu amazzi. Kiguma amazzi naye nga tekirimu obutuli. Bode. Notangala. Bode kali. Vayo. Buza fa. Ayata gambe bode. Buza fe. Production. Bruno. Omubiri guliko ebituli guliko amatu. Yes. Guliko oluyimba lwa gravity. Guliko maaso. Naye tumutegedde. Gwali owuliddeko omuntu atonya ebyo byonna bituli. Full of bode but full of wall. Omuntu kale mumpabi muli byange. Indako madira kiko. Wama uzwalike bituli naye tatonya.
Madata omukazi atonye nga tekimukonyo Maria China answer is solid. Okay, Madata Nchiko, what is full of holes but still holds water? Sponge. Ebisajja bikopa sibyabyasomera bakusomera. Can't you just use your head for us, both of you? You are two guys. Just gugolinga mukopie Checho. angani akopa nawe Katubabuzize libutaka tubitaka tulikwe bugwi. kale buyise mama katubato eyange eyobwongo ate Merihat mene omutaddamu Bruno eyange eyobwongo wana wasinga okunyuma Truth or Dare mwedeyali awadde akazindalani amasomero amateeka gali bwe gati bakubuuza Truth oyogera mazima raundi esooka fena tulonda Truth raundi yokubiri Dare basobola okukumaanira ne bagamba Chiko genda osanga owa traffic omukuba oluyi ebadde ya oba togisobola ng'oweereza emitwalo 10 simu yani kuya kubuuziza yakusobera ennamba bw'oba tozi ng'ateekako wano Bano batumbeetu bagenda tubba. mwina deposit mwina gwe mwafunyeyo weekend eno kali bwekikola Watadde n'abantu abatagenda kutuwa ssente naabwe amota ine ebintu bingi Maria Chuya ina abaana 5 ku university Ulira wakoze ensobi katono nnyo tukole bukozi nga tetuweweereza ssente zaffe zonna bagenda zitumalako ente bwe zikubulanga faani waaweereza Bruno kale kiwedde abafani kabaweereze mbadde manyi nti otadde ne batumbeetu ne Maria kitavaako yadde olwataano Maria ina abaana 5 ku university waluvaako bampadde dda Chiko wavako olwataano wanteereddeko dda mbane abalabi batubuuza tutandika bwe tuti tugenda va waggulu eba Mamadiraati wano wa Merihat nga mu kabokisi tudde ewa Amoti tudde wa Mariati nda kati ngena soka mbabuuze mwenna bwe mmala Madirati akwate atubuuze ffenna ne Chiko then Merihat naye kwate tubuuze ffenna kakati ekirala ekimu Mariati naye okubuuza mu Luzungu mu Luganda gwamanyi Truth or Dare nomala n'okyongera mu lulimi atutuzamu ebyo gwe ne mimwe gikulinga akabega gwe ekiro kyayiva ne mwe gikulinga akabega bunirako gakulinga ebyo nyene maaso wamabuuza kakati Chiko and Madirati Truth or Dare Truth mwali mwewalanyeko ne comedian yenna ifyesaani tewalanako ne Kapali ng'akyaliwo olutalo lwaggwa alwagwa twalumaliriza lwagwa yali Kapali lwaggwa Kapali neggwanga n'aliddukamu nedda okuwakanya Truth Kapale yali akola yekka omu mwali mu mwagazaaki yavaawa muyina kukola nabakola babiri anti entegeera yammwe ne kati entegeera yaffe fe abaliwo ekibuzo kyandibadde bwe kiti kyemwandibuuza Tumbeetu okumanya nti temutegeera mwandiga ekyekyali kibamuwalanyisa webali nnyo ekyali kibatabula abatabulanga ne Kapali gwabadde abuuza Kapali twamuyita okukola promota n'atunga abuzaako emitwalo 10 ku miliyoni 2 kyatabuka n'ayagala olwana kuba abantu bonna ebikozi ba mitwalo 10 ne muga blo bwe twala mu industry bwotyo bufaanana you're not of our class yetumusaba kuba pati mu magondi mba agala owava olutalo owava olutalo
Never talk about it, you know, the Sabi. Mary Hart, truth or dare? Truth. Round the soka ngena soka no dio munene. Her truth. Aya truth. Irinya lya mukyala wa mitani. Kati yogero mutuufu. Weereza sente. Weereza sente. Oba ina bangi ayogera amanya ana tugende. Kamuzo kangu. Mukyala wa mitani. Twangwize tina budde. Budi nyanguwa soka kwenu. I take time. But watu te budde. Ompa pya tebucha. Ngoja tukana tutte. Kina kibuzo kya buvunanyizibwa. Oba ina bangi bonna boogere. Nsaba chimbuzo labe, bachimbuzo labe. Mameri mujikirani tubainayo concert nga 25 July na concert bagita Betu Laugh abayongono Theatre Bonita emitwale 2.5 milioni bulide nga 25 July mugende tuko Mary Hart ku Theatre Bonita kati tugere mass dama kibuzo kyo mukyalawo erinya lya mukyalawo yani omulagera ku kifaananyi kye bwoti awo sibuwo tolinawo kifaananyi bayita wano siinawo amma kifaananyi wano siinawo kifaananyi karo so kumulira erinnya lye wano ku Facebook ne munoonya kati bw'obanga toyina tukolola mukyalawo yani nenga banno nga baganye mbulayiko ino omukyala yogera yakwata nyogera amazina mukyala eka mwovudde nojja wano yogera yakwata oba tolina mukazi atiste yankwata yeyo yankwata yenkyamu amugye mukalale mukyalawo olowooza nzabuzisa kibuza mukyalawo Tolina budde gwe yogera naawe. Obwezo bwali mutakwa masebu ne mumalagazanyazanya kwa nababandi. okumwogera kikutaasa obutayogera abana ba comment section ekyo kikukyaya Ana muzaga tukuchaya. Sabuni. Tumbe tuyangu Yogera waiti stand so. nawe nyanguwa gwe singa babuziza gwe yogera bali ojja banyonyola ojja kubanyonyola mwogere Nino kati mukazi nga mulowoozaako nnyo mukazi mukulu. Mariachi wamayogera mukyala we dijjaloora Oli musajja budde. Mariachi talimbangako ayogera ebyama dijjaloora talimbangako ni mama kapoya mwe abawavu muli bawavu mukyalawo muwanvu nawe oli muwanvu